zibulayo okuweresaawo ebbiri ez'ekiro ate sawa bbiri tujja kufundikira ekibiina kyaffe kino tubenga tukiggalawo tugende mu nteekateeka eyawo tabadde kulukizo we tugendedde okuwumulamu tugenda kutuleko effect kabi akali obadde otandiseeko kati akabi akali mu nteekateeka eno abantu olwokuba buli muntu atandika okwepimira munne tebasobola kukulaakulana ekigendwa kyabwe kiba kibaleese kyebaba boogera wano ntuze ku kino kisobola kutuukirira lwaki kubanga buli muntu batandika okwerwanisa bokka na bokka kati mu kwerwanisa bokka na bokka nejjukira olwokuba bavudde mawanga magatte bajjanga buli muntu ategeera direction omuntu gye yavaako ani yamusindika okujjawo kati mu bantu abo mu transplant politics nti buli muntu ajjanga alina agenda ye abeera n'omuntu yamusindika gwakiikirira kati wabeerawo nsonga ebagatta waki ekyo kimu ekyokubiri ebyobufuzi bisaanyawo abakulembeze abalungi ne musigaza abayaayi abasobola okuba ebifuba kubanga byabufuzi byakwevuma bya buli bwanguzi byekutolera ku bantu tibalina ndowooza bagatta kati ebyo abatalina nsonyi bebabisobola kati mu kubisobola asobola okuvuma ono asobola okukola ki bebabeerawo naye tibalina gye bagenda mu maaso kubanga tebasobola kuwangula mitima gy'abantu kubeegattako abensa okiwulidde ekyo kimu ekyokubiri ebyobufuzi mu kitundu gye bifuŋŋamye ekitundu ekyo kisigalira ddala emabega mu byobufuzi kyokudde olaba mu mountain Kenya badde boogera vice president Bikyabwa agambye abadde bagamba nabaga nti bassebo ne bannyabo bwe tulwanagana ne tweyawula nga fe aba mountain Kenya abacukuyu tugenda kusana tugenda kudda emabega emyaka 10 mu byobufuzi kubanga omulabe agenda kuba nga tuyingidde nga twawuddemu n'olwekyo mulwane olaba mu vice president wa Kenya deputy president yagenze n'okwetondera mu Uhuru Kenyatta neyetonda ne Uhuru Kenyatta badde bavuma ne baga nti kulw'okwegatta twetonda be twayonoona be twayogera ebibi ne twagala tudingane ng'abacukuyu kati n'olwekyo olwokuba nti ebyobufuzi bebyo byankwe kati essaawa eno eggwanga lyaffe twabagamba dda nti eggwanga lino balitadde mu zooni kati ebyobufuzi bizeeyo mu kabira ebyobufuzi bizeeyo mu regioni kati n'olwekyo buli regioni buvunaanyizibwa bwayo okugamba abantu bayo nti bannange tufa kubanga ewatali ekyo kati kwese okulabe abantu bali bamaze okwegattagatta owuli eriyo naye bamaze okwegatta kati tuli mu bbanga n'olwekyo ani agenda okukumaakuma abantu kati fe bamwego gwo nga tugenda kubabuulira kubanga tulina kyefiirwa omuntu atalina kyafiirwa talina stay apart alina okubuulira abantu naye ebyobufuzi bino bisaanyawo ekitundu naye kwese okulabe olutalo luli wano mu bitundu ebirala owulirayo entalo owefudisi owa DP1 bakwatagana ewalala kati bali mu kkobane lyawa baagala wana akatubagiro kabe wano kati batuvuddewo tugenda kusana mu byobufuzi tugenda kwesanga abatukulembera wano mu bitundu byaffe sibamanyi ne gibavudde kulabula muntu aze kubanga bamaze okubawa ssente kati nga wano mu Masaka nabagamba nti waliwo ekigendedwa ekyokulaba nti abantu bebukakkata bonna babasengula n'abali ku lububu tebuwungola okugenda mpaka ewa egimu olububu tolabaga nti kuliko bamafuta n'ebyobugagga kati olaba batandise okuleeta abakulembeze ogenda okulya abantu abadde abayaya bava mu pulizoni tebaze kwesimba ku MP simanye bagala ba chairman kati abo bagenda okuyamba bali okuyisaamu omunyago guno okuga nti muweeyo wano kubanga bano bagenda kuba bakulembeze nga bazenga bacuba obanga abazobuze abatalina bintu bya muzinzi besibako ku kitundu kino ogenda kwesanga abantu baffe balina ddoboozi n'olwekyo bino byobufuzi bya mutawaana n'ebyobufuzi ebyo biba biyamba kagurupu kali akeekwese akabiteekateeka ko kagenda kugenda mu maaso eno kirina ng'omuntu amaze okunyaga ekisawo kya ssente bw'alaba nga mugoba nga abasuulira ku ssente musigala mulonda ono kadduka buddusi abasuulira lukumi agenda na buwumbi kati kyekiriwo ebyobufuzi tuli mu byobufuzi bya katyabaga ate byobufuzi bireeta obulyaza amaanyi kati nakyo okudola obanga wegendeza bulungi badde njogera n'abasajja abalwanyi ne baga nti waliwo obutali bwenkanya era waliwo n'obulyaza amaanyi bwetunula ekitundu kyaffe kino ekya Buganda kikisinga okuba omusolo bwetunula ekitundu kyaffe ekya Buganda ne bwe twalonda gavumenti abantu bagironda bulundu neffe tuwa omusolo omungi kati bwetufuna abakulembeze nakyo kino kyekitugattako kati bwetusigala nga tulina abakulembeze nga tuwa omusolo omungi tuba tuzze mabega nti regioni eno egenda kukolera regioni ziri ate nga bazijja eno bazitwala eri ate nga ziri regioni lali beekobaanye okujja okusaanyawo ffe n'olwekyo ebyobufuzi byetaaga kwetegereza oli ku radio omuntu wa bulijjo ekira ku noti 552889 55 zesimu zoyitirako kirowoozo kibuuzo tulyaniriza byombi omulundi gumu radio buddu wala naawe bali kuwuliriza yes Kairanga